Chosen Beck talina budde yasimbudde dda naye nga tetunagenda wa Chosen Beck munansonyiwa naye mulimu ba student abamu nga balina kuyita buyisi naye mazima ga Katonda omwana w'abandi oyo nga lwaki abeera tayita nga lwaki abeera tebamutikkira omwana ng'oyo afuna atya retake musaasireko ba lecturer naye nange ne wembeera lecturer atandika atya okubeera ng'agwa just imagine omwana w'abandi n'omuwa 40 tugeze 48 49 newebeera 45 nga lwaki omuwa 45 akole retake mu pepa yo mulimu omwana gwotuuka woti nga batudde mu kirasi n'otegeera oli agenda kuyita n'oli agenda kuyita n'oli agenda kuyita alina we babatikkira mulimu omwana gwogamba ono agenda funa omulimu n'oli afuna omulimu n'oli afuna omulimu ate mwana wattu nga weekiri naye nga mazima ga Katonda omwana w'abandi oyo waleeta application ku ofiisi lwaki obeera tomuwa mulimu just kibuuzo lwaki obeera tomuwa mulimu uya asomye lwaki obeera temutikkira azza kuleetedde application gwe boss kujjako nga boss mukazi boss wabeera omukazi awo mbeera sirabawo omulimu gwandibeera nga guko naye wabeera musajja lwaki omwana w'abandi oyo tomuwa mulimu ate sigobo waaliwo oba goba secretary omwana w'abandi omuwa omulimu kubanga abeera asomye anyway Chosen Beck waliwo ebifaananyi biri mu kubeera nga bitambuzibwa ku social media platforms ez'enjawulo nga ye talina budde yasimbudde dda eno 2025 kati ate ekyo kiba kikkaatiriza ensonga eri mbu bana babiri baali bayawukana dda just nga bagezaako kukwasaganya mbeerwa fixinga kinene ekintu ky'obuzadde naye nga baali bawukana dda kati ate kusinza ku bino ebifaananyi biri mu kubeera nga bitambuzibwa ku social media platforms ez'enjawulo kiraga tuli mu 2025 tewabeera buddi muba mukyali mu process yakwekyawa ng'omuntu ye yakubyeko dda ekibaati muba temunnamaliriza contract yakwekyawa ng'eri contract z'okuyingira relationship empya zatandika dda actually relationship baziyingira tebannaba nakubeera nga bakukyawa kankulekereko ka video ka Mr. Lee ba B2C owulire ate bo ebizibu ebibalina naye nga sinabeera nga mbikuteerako kankusaba subscribe nga no Cosmix Media tojja kweyangu nsinga updates naddala nga zino Chechiro gwe okimanyi leero sewulira okimanyi nti leero siwulira fiiti maani mwana okimanyi nti baleero nasobola okukola sho kubanga wenzibirizawo nti atolooza mbeera ndaba yo Mr. Man storage no wano mani kyekiro nga siwulira fiiti leero mwana ngezeeko wano mu ddwaliro naye okimanyi nti wenzibirizawo nti mba siraba ate ng'obinyo bikubira ki abadoga mambo ki wenzibiriza wenti mbasira batolaba nti buzibu Misali kankuddire katono